muwulize nnyo. Bwe bantuma abantu abagagga mu kitundu kino nsimbi simutwala. Naye bwe bantuma omuntu asinga okulumirirwa abantu b'ekitundu kino nsimbi ono y'omu ku beesookerako. Bakansala era mu wano mubalaba. Bwe mwamala okubawa obululu eyali tafunanga ku mmotoka mpya n'agigula. Oyo yalaba nti emmotoka kyekikulu okusinga mu abakola ki? Emmotoka yagigula. Eyali ayagala okwebaka obulungi agule ennyumba ennungi era naye yagikola ki? Yagigula. Naye ensimbi ono yasalawo mu abantu b'ekitundu kino abaamulonda mubeere emmotoka ye, mubeere ennyumba ye, mubeere nga mufaanagana mu bulungi ne mu bubi. Nze bwe mbeera njogera ku leediyo ngamba abantu nti ebyobufuzi wano bye byayonoonawo. Ate naddala wano twagiva olumbe lw'ebibiina. Abantu abamu ne batabitegeera na bulungi. Nze ndi wa National Unity Platform. Ayagala abantu nnyo nnyo nnyo. Nze asingira Kagabo ow'Erwengo. Nsimbi ono ow'FDC. Ansingira Twaha Kagabo ow'NUP ow'Erwengo. Era asingira Bashiri Kazibwe ow'NUP ow'Ekawempe. Era asingira Lwanga Jimmy ow'NUP ow'Enkosi enjerabidde envudde mu mutwe. Owanjeru municipality. Abakulembeze abo beerowoozaako bokka nga bantu. Tebalowooza nnyo ku ggwanga lino we tuvudde nawo we twagala kukola ki? We twagala kugenda. Naye ssebo njagala kwebaza omutima ogwo. Tulina bakansala bangi neewuunyiza wano kubanga tuliwo bwetu. Nga wano okawuka wano mu kulonda okuwedde kumpi buli kyalo bakiwa kansala. Naye okubanga tuliwo batono bwe tutenga bwe tukola ki? Kabonero akalaga nti abamu tebakyasobola na kuyita mu balonzi nga bakuŋŋaanye. Naye tukwebazaako okubanga osobola okuyimirirawo n'oba ng'okyali wamu n'abantu bo era asaba bakumpeera engalo. Kakati bassebo ne bannyabo njagala basaba mutandike okwawula Kyagulanyi ku nsimbi ayibani. Pulezidenti mumuwe akalulu ng'omuntu kubanga ye omulimu gwa kukola ki? N'abalala mubawe akalulu nga musinziira ku ebyo bye basobodde okukola. Naye kati abamu mukaaba naye nga mmwe mwalonda obuki? Kubanga mmwe mwalowooza nti mulolonda omuntu nga wa ambuleera nti oyo ajja kukola. Nti oyo ajja kukola ki? Tulonde abantu mu busobozi bwabwe. Abantu mubalonde mu buki? Mu busobozi bwabwe. Era nze ekyo kyesomesa abaki? Abantu. Kati bassebo ne bannyabo ebyo nga mbimaze. Okulwala kwa nsimbi onaayiba ne kwanjigiriza ekintu kimu. Kati bino byenjogera byammwe. Ndi musajja musiraamu naye ddali simanyanga bukulu bwa kiraamu. Naye ensimbi ono muyigiddeko okumanya obukulu bw'ekiraamu. Nsimbi ono yagenda n'alwala mu nnyumba awo ngenda okujja we namulambulira ng'awo oyitawo n'oddawo munda. Nga bambi ekyamazima agonze. Nga yeetaaga okuba ng'ayina ebintu bwe yali yabiteekateeka. Oba oli awo naye yali tannaba kukola ki? Kumanya. Naye Mungu tumwebaza okuba ng'embeera eyo nalina agikuyisizaamu era n'osigala ng'oli mulamu. Kati bassebo ki kyenjagala okubasibiriramu abali wano? Abantu mwenna abatudde wano mwe mulowooza n'okulowooza nti mwe temugenda kuwangaalako. Naye ate mwe bassebo mwenna buli ali wano ng'okimanyi bulungi bassebo ne bannyabo nti olina kw'okoze. Tukusaba oddeyo otegeka ekiraamu kyo. Lwaki otegeka ekiraamu? Ekiraamu ekyo kye kigenda okuyamba abantu boolese emabega okusobola okutambula obuki? Obulungi. Ate wakati mu kutambula obulungi bassebo ne bannyabo nfundikirirako nayo kubanga nazze nga nsimbi ono asabye nti bye bigambo bye mbakola ki? Bye mbagamba. Bassebo ne bannyabo bw'oba oli wano nga tokolanga kiraamu manya nti ekiraamu Palamenti ya Uganda yakikokolera mu mwaka gwa 2020. Otya bw'onaagaba emmaali yo kyalibadde kirungi gwali wano n'obeera ng'emmaali yo gigabanga bw'oyagala ng'okyali mulamu. Kubanga bw'onaamala okufa emmaali yo egenda
ku luwuzi ku mmaali eyo agikole ki agigabaneko. Naye bw'ona awandiika ekiramo bassebo ne bannyabo emmaali yo egenda kugabibwanga gwe wagikola ki wagigaba. Naye nga tonnaba kuwandiika kiramo bassebo ne bannyabo, ekiramo kirina ebintu ebikulu bina ng'okiwandiika. Ekisooka kiteekwa okubeerako ennaku z'omwezi. Ekyokubiri kiteekwa okuba n'abajulizi abatakka wansi wa 2. Ekyokusatu bwakiwandiika kiteekwa okuba nga buli muko kwowandiise osayininzeeko. N'ekyokuna kiteekwa okuba nga buli muntu eyasayininga okwo ku kiramo ng'omujulizi ng'abaddewo ng'alaba munne ng'asayininga. Abantu muyina ennaku zino obeera ng'obeera wano mu Jjogo zooni ate n'owa omuntu n'ajulira ekiramo kyono kati mutwalireko n'omuwaswa naye ajulire kiki ekiramo. Bombi buli muntu alina kuba ng'alaba munne okubeera nga bajulira ku kiramo ekyo. Kakati bassebo ne bannyabo, ekiramo ekyo bw'omala okukikola gaba ebintu nga bw'okola ki nga bw'oyagala. Naye naawe atabigabye bassebo ne bannyabo, etteeka liri Mwami Museveni lye yakola mu 2020 ng'ayita mu Paalamenti lyerigaba emmaali era bweti bwegabibwa. Kakati nno wano ate mwe bamaama muwulirizeewo kaako ensusso. Etteeka eryo erigaba ebintu lyasokedde kunnyonnyola ki kye bayita omukyala, kubanga kikulu nnyo mmwe mubadde mukaaba babanga ndesewo abooluganda batwala ebintu kye bayita omukyala bassebo ne bannyabo. Etteeka likyasose okukola ki okunnyonnyola. Etteeka lyayogedde ku bufumbo bwa mirundi emeka 3. Obufumbo obusooka liri etteeka lye baakoze nga lirijja okugabana ku bintu ligamba nti omukyala ateekwa okuba mu bufumbo buno wammanga bwe bukkirizibwa mu mateeka. Bw'obanga oli wano nga kuba obufumbo bw'emirundi 3 toliko mu bumu, manya nti toli mufumbo w'oli awo, era mutakula ekiro akuyingize mu buli obufumbo bw'emirundi emeka 3. Obufumbo obusooka bwe buliwa? Bwe bufumbo obw'ekinnansi. Wano bayimamu bano babitabika balowooza obufumbo bw'ekinnansi bwe bw'abasatu bakulannama. Bassebo ne bannyabo obufumbo bw'ekinnansi ye mwami okuva wano ne yeesitula n'agenda ewaabwe wa mukyala we n'awa taata kye bayita omutwalo. Taata n'akakasa nti mutabani wange ono ng'ennaku z'omwezi bwe ziti akyaddeko wano ewange era n'omutwalo agukoze ki agumpadde. Obwo bwe bufumbo omulundi ogukola ki okusooka bwe bayita obw'ekinnansi nga taata wamuwa omutwalo, taata w'omuwala nga wamuwa omutwalo. Obufumbo obwokubiri bassebo ne bannyabo bw'oba omuzikiti n'ekkanisa nga mwagenda ne babawoowa. Bwe bakuwoowa n'obwo obufumbo bw'emirundi 2 bukakasibwa mu maki mu mateeka. Obufumbo obwokusatu bwe bwa Administrator General obwo tebwetaaga wano na kuyita bantu ku mikolo, okwatagana na mukyalawo n'aba n'abajulira bameka 2 nga mugenda obufumbo bwammwe nga babuwandiisa ewa Administrator General. Obwo bwe bufumbo bw'emirundi 3 bwokka obukkirizibwa okugabana emmaali y'omufu muguli omuteeko singa omwami aba alina byalese oba nga omukyala alina byakoze ki byalese. Kakati bassebo ne bannyabo, ekyo kisanga mu kye bayita Succession Act. Ekyo gyokikola ki gyokisanga. Kakati bw'omala okubeera n'ebyo, omukyala bw'oba olimu obwo obufumbo bw'emirundi 3 ku mmaali y'omugenzi ogabanako ebitundu 20 ku buli 100 singa bbaawo aba afudde. Ku mmaali y'otwala ebitundu 20 ku buli 100. Gamba kankitangaaze nti bw'abanga alese eka 10 ez'ettaka, bwe ku eka 10 ng'omukyalo osooka n'ofunako eka zo 20 ezo zizo. Eka ezo 20 ne zeeyongera ku kye bayita marital home, y'ennyumba mwe mubadde mukulera obufumbo. Ebyo gwe ng'omukyala by'okola ki by'otwala. Ebitundu 75 bassebo ne bannyabo ne bibeera ebyabamulekwa ababa bazaali b'omusajja oyo. Era ne bano bamaama muwulirizeewo,